ng'atandise n'omusajja agwikiriza mukazi we gwasanze ng'ayessa empiki ez'omukwano n'omusiguze. Omukazi ono yeekaliza mu bba bw'amulangidde okumussa ennyonta. Bino nno birinyenga mu disitulikiti ey'e Buikwe. Opiyo musise w'emyaka 50 yagudde ku kyokya bw'asanze mu kyalo Rwona. Gloria Basayise emyaka 30 n'omusiguze. Ekibanda ky'omupiira yensula n'akuuma ebyuma byange nti omukyala ye asula wano kati nzize ssaawa 12 nenzigulawo nenjingira mu kisenge nsanze yeebase n'omusajja. Kitundu tuludde nga tumulaba kale ng'obuzibu obuliwo lwakugamba nti mukyala akoona ku kabidde. Nzebukira ku makya omukyala mukwatidde mu bwenzi omukyala musindika waka nemwesonyiwa. Ono ng'alaga firimu kibanda ennyingi ategeeza nga abadde akidde okugenda okulaba omwana we Kevin Nakati w'emyezi 9 byasuze kyokka kimuweddeku bw'asize mukyala we ng'asinda omukwano n'omusiguze. Mukyala ne mugwamu oluyi lumu n'agulumuka n'omwami n'agulumuka ne mbuuza gwe z'otya wano nti mukazi yandiise ne munyweza ne tulwanagana awo n'afubutuka n'adduka naye ng'adduse ng'ayambadde bwereere. Akubye endulu omusiguze William Sikuzule n'adduka bukunya ng'akutta akapale ak'omunda kokka. Sikuzule y'omu ku bakozi abakola oluguudo olw'emikono nnyingi katosi era ng'abadde yakamalamu ebbanga ttono. Banaye abakazi nammwe mututabudde. Enyambala gye mwambala mu butuufu egy'ennyambala gye wayambadde n'oyambala kano mu butuufu nange sigaati nawulidde bwe nabadde oyagala gwayo oyambala ku ndabadanga eyo osobola okuba ng'omukazi ow'ekitiibwa. Bw'akwatiddwamu ku bakozi bakola naye nga bakulembeddwamu Sharifa Nantongo baze ne bajja omusiguzi era omukozi munnawe ne bamukweka. Opiyo agamba nti yali awamu mukyala w'obudde olw'okufuka ku buli n'obukyafu saako n'okunywa omwenge. Omukyalo oyo tabadde mwezi era simukwata omusajja yenna oba okumulaba nti alina omusajja omulala gwayagadde madda naye omukyala alina empisa ebiri anywa omwenge naaba nga tanaaba afuka ne mu buliri. Ategeeza nti mukyalo Gloria bwe yasuzizza omwana wansi ku ttaka nga bayazeewo akasuuka kyokka ye n'omusiguze ne basula ku kitanda. Abatuuze bategeeza ng'omusiguze bw'atabadde wadde n'ekikumi mu nsawo era nga bwaleetiye basanze mupiira bwokka. Omusajja abadde bwereere kubanga abadde ng'akutte andaweya ye mu ngalo yokka gy'asobodde okukwatako. Okwana abakazi tukwana abakwano naye nabo beesalirawo ng'abantu. Abasajja tebabafaako babaleka nagalaale y'ensonga lwaki babikola. Gwe tolaba ensonga ezo yakuwadde. Wabula Gloria ategeeza nga wadde amazibbanga ddene nga teyegatta era ng'obulamu bubadde bubanja ate wafunidde William. Kyokka n'etundidde bba n'amusaba ekisonyiwo. N'asenguka n'agenda nandeka eno n'angamba nkole ki nyende n'atwala omufaliso n'andeka ku kiwempe. Wabula abatuuze bategeeza nga bali mu bweraliikirivu olw'abasajja abakola oluguudo olw'ekatosi abasusse okubatwalako bakazi baabwe. Bayinza okumaliriza buli mukazi ow'okuli ku nyenga. Tetubadde bubi nnyo ku kigambo ky'obwenzi naye okuggyako kati tweraliikiridde olw'abasajja bano be batusembereza ab'oluguudo abo. Ngenda kwesonyiwamu by'abakazi olw'okuwasa twalire eddala emyaka egiweera ddala ng'etaano. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.